Alright, nkwaniriza ku mukwana tugoberera ku Open Mic Media ne Ice TV. Mukasera kano kenyini nzo muwerezawo lito emanga bulijjo nabasuubiza nti njabale tiranga embozi ezinyuma era embozi zemwetago okuwuliriza. Mukasera kano ndine muzeeyi gwene waneno atugenda kunyumya ku mbozi biki byali mubiseera ebyedda abantu abo mulembe guno bebatalabyeko. So ndi wano ne muzeeyi afunye omukisa n'awangaala alabye ku nsi era nga muzeeyi ajja tweyanjulira amannya ge awamu n'emyaka gy'alina mukasera kano. Muzikirize mukasera kano kenyini ntandikirewo muzeeyi asooka atubuuzeeko. Muzeeyi nkulamusizaako ssebo. Nange obwentyo nkulamusizaako. Yes ssebo. Amanya gange nze Edward Ssenvuma. Obuwangazi Mukama abumpadde. Ekyalo mwenzaalibwa Mutukula. Emyaka nazaalibwa 1993. Mwezi gw'okubiri nga 13. Gy'emyaka ng'emeka muzeeyi kati? Emyaka 96. Muzeeyi tandikira wenyini. Obuzaale bwo gye bakuzaalira obulambuzi butambula tukano wootuuse obulambuzi butambula butya? Banzaalira mu kyalo Kajaga. Mugombolola ye Kakuuto. Mwaka gwa 1903 mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi 12. Y'emyaka gyange ngiwangadde. Maama wange yafa 1936. 36 taata wange teyaddamu kuwasa. Mu 1936? Teyaddamu kuwasa. Yes. Kakati nze taata wange n'agamba tajja kuwasa kuba abaana bakulidde ku bamaama. Eriyo bamaama bakambwe. Maama waffe yali mukambwe nnyo gwe twafuna oluvannyuma lw'emyaka 18 nga taata wange tawasiza. Naye ndowooza singa yamufuna emabega eyo nga tulina emyaka 5 tetwandibaddewo. Muzeeyi, ensi ezze ekyukakyuka era nga bwe tubogera nzikiriza nga ogenda byolabyeko ebize bikyukakyuka olabeko abakulembeze nga bakyuka olabeko ku mirembe nga zigize zikyuka. Biki obulamu bwe mwayitamu mu biseera ebyedda ebyo biki bye mwayitangamu edda byobugamba nti bino twayitamu buto bwaffe situbirabira era bino byali omulembe ogwo byali bikola mu kiseera ekyo? Ndikwewunyisa okulonda okwa 1962 nalonda. 1962 nali muvubuka akuze era atuukidde okulonda. Olwo nga president ayingira ku ntebe? Olwo nga Kabaka ye president agenda okufuuka president omubereberye. 1962 yali Kabaka ki oyo? Edward. Edward wokubiri Muteesa. Kakati mwaka ogwo okulonda kwabaawo. Twagendanga okulonda nga bakuwa ecupa ya soda bakwegayira n'awaka baleeta n'omugaati. Byakwegayira mpolampola osobole ogenda olonde. Mu kiseera ekyo nalonda. Bwe nalondera ebyo bye baatukolera naye taata wange yali wa DP. UPC weeri yeyajja n'obote. KY ye Kabaka yekka ne UPC ne DP. Twamala ennaku 3 nga tuli mu nsiko. DP ewanguddwa. Nga DP ewanguddwa? Nga lutalo kiba mwekwese? Olwo UPC yegase ne KY. DP esigadde yokka ya Benedicto Kiwanuka. Kati awo okulaba nga tulina akabonero akaaliwo aka DP yali kiragala. Naye bw'obanga oba mwana wo oba muntu wo yenna nga ayambadde kiragala awa ffenna ku 3 tuli mu nsiko nga mwekwese. Twekwese bitooke babitemye buli kimu tudduse. Naye ennaku 3 tuweza kuba ne tudda. Twasanga waka nga wonoonefu ebintu babiridde ne tusigalira okusigalira nti tuli ku DP olwo KY yegase ne UPC. UPC KY yakoze eki
evuddewo DP tekyalina okuyako UPC yaliwo mu biseera ebyo. Muzeeyi eyo nga tuvuddeyo ogambye wazaalwa mu mwaka gwa 2013 tukkiriza nga mu kiseera ekyo olabye ku ntalo nnyingi ezibaddewo. Tunyumizeyo ku mbozi z'entalo ezo nga bwe zaali zijja zitambula kwa 2013 tukkiriza nga oba walako ku Ssematalo owookubiri. Ssematalo owookubiri wamulabako? Ssematalo owookubiri nali n'emyaka 15. Bajja waka mbagamba taata omwana oyo atuuse ow'omuluka yagamba taata waffe kati kyalina okukola bamugamba omwana oyo tumutwale ku ggombolola bakwata ebbaluwa ne bagimuwa ku makya saa 11 ez'okumakya ng'obudde bukya muzeeyi wange nampita senfuma wange jangu ninzija mu ddiro yali nampa kamulali obutono obuganda obwo obutono obumyufu obuntu 15 mira nimbumira nga tebukawa muzeeyi haneda ati twali kibwatisi ng'obumira bulamba nga mirempeke okuva ku ssaawa eyo ssaawa nga 2:30 twatuuka ku ggombolola mbagamba muzeeyi wange leeta ebbaluwa kubanga omwami oli ayalagiranga baatuwanga ebbaluwa ne bagiwa omuzungu yali saagenti. Omulundi ogwo okulaba ku muzungu n'okulaba ku musirikale kyabanga kizibu nnyo. Taata wange omuzungu bwe yamala okumuwa ebbaluwa n'akwata akantu kalinga kamemeta nga kakalaamu n'anteeka mu kamwa. Buno bakosa okupima? Okupima nga tembuka tegeeza omuntu agenze mu ddwaliro nga mulwadde omusujja bumita basa mu nkwawa bati bakanteeka mu kamwa. Namala eddakiika nga 15 muzungu nagakaleete. Baali bapima ki muzeeyi? Baagala kupima kulaba oba oli mulamu olina akafuba tolina birwadde. Kati bamala omuzungu yamala okufuna akantu ako nga nkajjeyo mu kamwa omuzungu niyesansabaga niyesansabaga n'agamba ono ani amuleese taata wange ali awo. Nimbagamba muzeeyi omuntu ono omwana woono muzzeeyo nawano vaawo titukwagalawo. Muyinza mutya okuleeta omuntu omulwadde bw'ati afaanana bw'ati okumuleeta wano. Kati kyetwakola ne tuddayo baluwa ntugiwa taata wange n'agiwa omuluka teyamatira bulungi naye olwokuba yali takyalina kyakukola. Naye omuzungu kale mu kiseera ekyo olutalo abaana baffe abaali twaba ku kyala abaana 7 batwali tuvuddeyo abaana 7 5 bagenda fe ababiri nze ne muganda wange ne tufiika ne tukomawo n'olutalo okuggwa mu mwaka gwa 1946 Ssematalo gwako 1946 Ssematalo lwakomekkereza lwagwako badda bana babiri abagenda 7 abagenda 5 wadda babiri era tibalabika emirembe yonna nakutuusa buli kati ate bakyaliyo. Kakali waite ekiseera twali tuli ekyemisana taata n'agamba maama mukyalo omanyi yali amuyita maama wange eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba oba kiki muzeeyi mumanyi bwe nabawonya watuwonya otya kamulali gwe mwali mulowooza mutya? Kamulali gwe yabalisa ku makya walinga muge gwe yatumizisa ku makya katugenda okutuuka omuzungu ng'agamba abaana bali balwadde bakafuba ebbaluwa era egamba nti abo balwadde bakafuba bonna tibayinza kugenda mu ntalo. Kale twewuunya olw'okuba nti amagezi ge yakozesa twali tetugamanyi, maama yali tagamanyi, naffe tetugamanyi, naye yatubuulira luvannyuma lwa myezi nga2 nga ebbanga liyiseewo nalyoka babotolera ekyama. Katubotolera ekyama. Awo nno olutalo lwa Ssematalo bwe lutyo nindiwona okugenda naye omwaka gwa
ana mu mukaaga olusamata lunakolaki nagwa Abafrika ne bafika abagenda ne bagenda n'olutalo lwabwe. Muzeeyi ate lutalo kyolwalabako? Sina lutalo lwesirabye kubanga okuva ku Kabaka Edward nga bamujja mu mwaka gwa 1966 naliwo olwo tulaba abasirikale bajja bali lwakuna twabekanga n'okubekanga nga tubategeera bulungi tulaba emmotoka basirikale waliwo n'akaduuka twali tuyimiridde awo saye ne bamenya ebikajjo ne batandika kutukubisa ate ebikajjo batukuba bukubi batubuuza kiki kyetukola olwo mu kiseera ekyo abantu basimula enguudo bazisimula nga tebakkiriza motoka zino okusomoka kugenda mutukula nga kungemoka bejja isanga oluguudo baluumuddemu balukutudde nga balusima bukwata enkumbi bataata bakyala abakadde abakulu mulimu abakazi ab'amaanyi si kuba bakazi ba leero bakubata enkumbi nga basimula luguudo. Kati awe twali ekabonera waliwo akatawuni basanga oluguudo balukutulidde awo abasirikale obusungu ne bubakwata ne bamenya ebikajjo babijja ku dduuka y'omusajja batandika kutusambulira emigo bikajjo ebiyitirivu olwo nabo bobote mulimu tuyingidde mulimu gw'obote tuyingidde mulimu gw'obote Kabaka agenze akati ebizibu bijja bwamala okugenda twayisibwa mu ngeri nga bw'omanyi omuganda muzibu abamu tujja kuba mulevu abamu tujja kuba musolo abamu naye ng'omusolo bagutuusanga lwampaka. Omusolo guno gwali gutya? Nabuleka yanyumiza yatugamba nti omusolo guno bagobanga abantu nga abasirikale bajja mu kitundu bagoba musobole okuwa omusolo bituufu yabanga babitya omuzeeyi? Omusolo nolwabanga oli ku buko nga bajja kukugjawo babanga mulya kasa batuukanga mwena taata alya bali kyemisana naawe omulenzi omusolo bwebati munakuwa musolo emmere yasigalanga mu ddiiro nga babatwala ate babagatta miguwa saati bakwata esaati ey'omulala nga bagigatte n'ey'omulala nga batuteekamu emiguwa ng'embuzi mukendegere muno muguwa nga gukwata muno n'omulala bwe gutono nga mubeera ku lukalala nga boolaba Abamerika babatwalanga mu lutalo. Katolo bakutwalanga mzee nga tusudde musolo gombolola bakutwala kugombolola nga botuuke kye kyabangawo basanga nga wamuluka waayitudde bagamba bombatwale balina musolo nga batwala kugombolola nzo kumala inaku 3 nokumala inaku 5 nokumalayo 2 bagamba ddayo okole sente onoonya omusolo oguleete nitujja abantu nibajja ebintu sebo kumanya byali bizibu emwanyi abasajja basinganga emwanyi zaabwe ku miti asinga emwanyi afuna omusolo olwo nno omusolo gwalinga gwa sente mmeka omusolo ogwo muzeeyi? siringi 3 zaali enzibu siringi za 3 muzeeyi katono nnyo awo nyininyini omulebe ayinza okwebuuza siringi 3 mu kiseera kino esa kyali nawo kwafe tukulidde mu mulembe nga twalabako ka 5 siringi za 5 awo novaayo nawaako omusolo gw'emu ekitundu ogwa siringi emu kitundu naguwa waliwo omuzungu yali ku kisaawe Entebbe ne bamutemako okugulu twamuwera omusolo okumala emyaka 3 nga buli muntu mpa musolo awe mu kitundu oli muzungu yatemedde nolobanga owadde ogw'3 bw'oba tolina gwemu n'ekitundu ng'ojja kugenda kugombolola omale y'ewiiki ozanya na siringi 3 omupakasi yavanga e Burundi yajjanga okulima ng'alima buli lunaku alima yaadi 8 alima yaadi eyina ebifuba 10 ze fuuti nga mmeka tupine mu fuuti muzeeyi? ze fuuti nga
nga 8 oba 10 naye ng'alima eyaadi 2 ku 8 ng'akolera nusu emu ng'ava ku makya n'atuusa essaawa 5 alimira siringi emu. Kwegamba ng'alimye ennyo olunaku ayinza okukola siringi nga 3 ne 2 ne 3 ow'esatu awo yabaana muyitirivu nnyo yaba muyitirivu tayogerwako naye ng'abasajja bakolera siringi 3 omwezi mulamba ng'oli alina omulimu gwakola naye ng'omwezi akola siringi 3 kakati 3 awo gakoledde tebagamuweerawo bawandiika nga yafunanga akaayi omwezi gwe bwe gugwa bamala namaze tikiti ng'asiba efundikwa ajja n'apata n'okuva mwezi gwa January ng'aliddayo mu gwa 7 ng'asiba mafundikwa ku byayi emwanyi anoga emwanyi alima kasooli alima ebijanjaalo naye birimala kutundibwa naloka afuna sente. Obulamu mu kiseera ekyo nga bwali buzibu olwo n'agenda ewaabwe. Muzeeyi njagala wenyini twogereko ku kiseera kya President Idi Amin Dada. Akati Obote agenze mwaka gwa 1971 linda ko katonyo muzeeyi nga Said Edward Mutesa avuddeko nga president oba nga kabaka kuddako Obote 1 then Obote 1 bwavaako tuzzaako Sa Idi Amin Dada. Kati tuliyingidde omulembe gwa Amini awo. Amini Dada mwaka 71 Obote agenze. Obote yali ava Singapore. Agenze Singapore mu lukiiko. Bamugamba ne waffe tojja. Musajja yakuwambye edda. Amini mu kusooka abantu bamwagala. Abakulembeze abajja wano mu Buganda oba mu Uganda basooka ne babaagala olw'embeera gye bagamba nti eno yo tugikyusizza twagala abantu bawone. Naye ekiseera kiyitawo ate ne bonoona kakati nga Amini mu buntu Amini 71 teri atamwagala. Ngamaze okujjako Obote. Nsonga ki abantu ezagisako Obote ezayita abantu okumukyawa? Olina omwana. Yes, olina omwana oli musajja. Nina omwana. Omusajja omusirikale yajjanga awakaawo nasanga gwe olina abaana bo 2 bawala. Oyo musajja olina bawala bo nakugamba muwalawo yeebake n'omusirikale. Yeebaka n'omusirikale ku ssaawa eyo ng'olaba oyituddeawo oyimiridde mu ddiiro nakugamba nti kuba mu ngalo ng'oyimba n'okuyimba. Olage nti omuwagidde kyakola. Weebale nnyo. Olage nti osanyuse nnyo. Kakati bwe yakukubyanga mu ngalo n'akusanga ng'olina mukyalawo mutudde muli mu ddiiro n'abaana b'abalenzi 3 nga weebali baana bakulu myaka 18 myaka 2 mubadde mukuŋŋaanye ne bagamba maama nti weebake n'oyo omusirikale nga n'abaana balaba mu maaso ga taata n'amaaso g'abaana ne bagamba taata nti kuba mu ngalo. Kibi nnyo awo omuganda omanya asiiwuuka kitegeera bwe balaba ebyo byabasiibuula negyenyika buli kamu konna kokola nematuuka waka ne bagamba goba enkoko n'ogigoba n'ogikwata n'ogisala ne bagamba muzeeyi ddayo enkoko ente mumaze okugibaaga mugende. Kakati ebyo byonna naddala ekyasiiwuusa abantu kyekintu ky'okwebaka ne maama n'omwana ne taata kwebaka n'omwana we nagamba ono omuyita otya nti muwala wange aya lala webake naye mwebake bagamba taata nti kuba mu ngalo akubira abaana be
kati ezo zensonga ezaletera abantu emitima okukyawa Obote Amini aloka muwambe kakati bwajja Amini bwamala okumuwamba ye muzeeyi abantu bayina essanyu nga bamanyi tuwonye obumbula babuyitanga na bumbula obumbula kitegeeza ki mulimi olwangongo obumbula ye muntu ataliiko mwasirizi atalina kitaawe na nnyina kubanga kitaawe ne nnyoko tebaliiwo bafuuse bafuuse basajja banno ate oba omulenzi ye basene nnyina wonogamba bebasene nnyina ng'olaba kakati oyo bayita obumbula omuntu ataliiko muyambi yenna bambi Obote abantu ne bamukyawa Amini ne bamusanyukira nnyo okumanya Amini tukkirize ayalaba simbusi yawulira naye ayalaba n'amaaso ge obo Amini bwe yagoba abayindi mu butuufu nga njogera teri musajja yandibuze motoka teri musajja yandifunye edduuka teri musajja yandifunye factory singa abayindi bali bakyali wano obugagga omuganda bwalina n'omunayuganda yenna Amini kugoba bayindi Amini yawa abayindi emyezi 3 baleeta sente Madivani yaleeta sente omuyindi yenna naye nga bugamba kimu kugambye nze njagala gugende wamwe basebo bakulaba muzeeyi bw'oba oli muyindi ng'oli wano kuba ekifaananyi omuyindi ayayina obugagga bwe bwonna engaba y'amaduuka g'abayindi yali bwetyo sajja omusirikale yayambalanga yunifoomu ye abantu mbamubaako mabega bwe yatuukanga ku mulyango gw'edduuka n'alagira piga mulango ye niwakuba olugi kuba olugi olwo bwamugoberedde bwe yakyukanga bw'ati omusirikale n'agamba gwe nti yingira omwo yingira by'osanzeemu bye bibyo bw'osanzeemu bye bugagga bwo nga bayingira dduuka ly'abayindi kakati bwe mwayingiranga abamu baagwa abamu kwe baava n'okututunuka n'okufuna sente mu banka omuyindi teyagenda na sente omuyindi yalinyanga ku airport ng'alina mpale ye saati ye na kooti n'asobola okulinnya ddeyo n'alinnya ennyonyi n'agenda e India omuyindi abasajja baavuganga emmotoka ne bayingira kitubulu mu nnyanja n'ateeka abantu bonna bonna n'ateeka n'akwata emmotoka ye n'aggala endeberwamu n'avuga mu kifo ky'okuteerera ku luguudo yayingiranga amazzi nga yeesaanyizaawo kiyira abantu abayindi baavuganga emmotoka n'akyama n'akwata kiyira n'atonya wansi mu mazzi abayindi baafa ayasobola yaguma nakakaŋŋume ŋŋende Katonda yalimanya yatuuka ewaabwe naye obugagga bwonna yeebale nnyo omukulembeze mu biseera bya Amini alimba yali mukulembeze teyali mukulembeze yali akyali muvubuka tegede yali akyali muvubuka twogera 7-23 omukulembeze yali tanagwa kuba musajja wa kitalo yali talina binyonyonyonyonyo ebintu yabitegeera bulungi nkugambye nti ffe twalaba mu kiseera ekyo nali kubayita ababiri nali ndi musalamala nga nina abasalamala 30 bensazisa embaawo omulabi waffe abasalamala bebasala embaawo oba omanya ababanizi mashini zindisala ebyemikono abatali bano bamashini z'amafuta kakati omwami bamuyita Amoni Muyingo mu kiseera ekyo we nali kakati bazimbawo n'ekkereza ya Yuda Taddeewo awe nasulanga
twakeeranga ku makya ne tuyimirira ku luguudo tulaba omuyindi bwagenda ne tulaba abayindi nga basimbye Lwakasota nga ne muluka z'abasirikale zibava mabega. Teri muyindi amaduuka omuyindi edduuka oba yali efaanana etya ebintu teyabijjaamu. Balinnya bulinnya oba edduuka eryetya oba erimu ki oba motoka oba ki ye yavanga mu dduuka mu nnyumba ye n'afuluma ku makya n'abaana be n'abakyala be ne balinnya emmotoka ne bagenda ku airport. Obwo obugagga bwonna bwasigala wano naye bw'ogamba nti omukulu bw'agamba nti baakola bubi Amiini n'olwokibuuza nza yakiraba yagendera mu kiseera ekyo nali muntu mukulu nalaba nti Amiini ogoba abayindi bwe bugagga Munnayuganda bw'alina. Singa teyabagoba singa obugagga bwaffe bwonna bwonna wandibujeewa kituufu nnyo edduuka wandigijeewa. Amuzeyi ng'ogyeko Amiini okugoba abayindi biki ebirala ebyali mu mulembe gwa Amiini by'ogamba nti mulembe gwa Amiini guno wadde gwali mulungi naye gwali mu bino? Amiini yajja ebyo bagamba nti bw'olwa ku nnyanja olya mukene. Amiini yajja n'akyukamu ekyamukyusa bwe yalabanga nga gwe omusirikale ng'omusirikale bw'asanga gwe omwavu akubuuza wanywedde dda caayi n'omukaa sinanywa n'akwata mu nsawo 15 n'akuba ogenda okula ekikubo kya caayi. Oyo nga nakikola ekyo omusirikale musirikale wa Amiini. Omwavu yali takufaako naye kyaleetera ddala ekizibu lwe lutalo olw'emmwanyi Kase. Kase yaliwo ku Amiini. Kase teyaliwo ku Obote. Kase tabaddewo ku lwa Museveni. Yajja ku mulembe gwa Amiini. Wa Amiini. Ng'abantu basekula emmwanyi bava Gomba Masaka ne basekula emmwanyi ne bazijja mu byuma ne baziteeka ku nnyanja. Amaato amanene agatwala ensawo 400 gajja ku mulembe gwa Amiini. Abasajja abadduka okuva ku mulembe gwa Amiini ne bagenda abadduka ne bagenda e Kenya. Kakati bagendanga e Kenya bannayuganda abaali eri ne bagula emmwanyi ezo nga bazitwala mu Tanzania. Kubanga Obote yali amaze okufuna ekkubo erimutambuza n'eritambuza ebyamaguzi ebirala ebyali wano. Kakati abagagga baali wano bonna bagulanga emmwanyi ne baziweerezaawa ate Amiini ekyo kye kyamunyiiza nga tebakyazikubira wano eno. Tebakyazikubira wano bwe bazikuba tebakyakola kaawa wano. Batwala butwazi emmwanyi ziwedde kukuba. Amiini mbimugwa mu kutu n'agamba abagagga bonna mbatuge olwo atandise okutta abagagga abalina mafactory abalina amaduuka basuubuzi. Kaakati ekyo kyekizibu ekyakyamya Amiini. Ate n'abalala kaakati abagenderako ne babeera e Tanzania ne bava e Tanzania ne bakomawo. Kaakati nze nga bwe nzaliddwe Mutukula bwe naddayo eka ng'olutalo luno ate lutandiikiriza ne baŋŋamba owaye oli Kampala nti naye kiri wano wategeregedde tunza wano ewaffe wazibu watya bwe bakulanga ovudde Kampala mu Lusagazi musibira bwe bakulaba ng'ovudde Kampala tosula oddayo n'odduka amangu ne weetaasa. Nze nange mu kiseera ekyo ne mwannyinaze twalina abaana baffe 9 nze nalina 7 mwannyinaze yalina 9 alina abaana be 9 abazaala omusajja bamuyitanga Looziyo. Senfuma nina abaana bange 7 kwe kwaffe okwo Kakuuto. Abasajja kye baakola baatugamba
abantu abo bonna ne batukunganya n'abaana baffe ne batuteeka mu nnyumba. Babuuza gwozaala bano yenze mbazaala ate gwe maama tenze mbazaala. Waliwo omusajja mulyanwa waffe bamuyitanga Benado abaana nti nze mbazaala gwe Sebastian ti abaana bange nze mbazaala. Waliwo omusajja bamuyitanga Kabirigi musajja Munakisaka Munyarwanda ne bagamba ffe abakulu tufulume basigaze abaana abasirikale ba Amini yesebo babagalira ne babakuba bomu. Babagalira ennyumba ne bagikuba bomu nekoleera. Nze naliwo ninfuna n'ekiddukano nali mu mpale ya jiini nenzirukana mu mpale baana 7 bonna. Mwanyinaze yagwa ensisi n'azirika. Abamuyoola simanye obaani yamuyoola obaani. Nze nange nagenda lwange mwanyinaze yagenda lulwe era mwanyinaze afute talina mwana. Otegede? Kakati awo olutalo olw'Amini lufuuse Namulanda. Olutalo nga lutandise bya serious. Lutandise bya serious. Olusagazi lufuuse Lusagazi. Kagera afuuse Kagera. Amini kye yakola yayita Kikagati nakirira ng'ayita ku nnyanja ku Kagera n'agenda emmanga wansi. Kati bw'atuuka emmanga wansi Kagera olwo amusazeeko avuze kuliva Kagera. Waliwo eggombolola 4. Waliwo eggombolola Nsunga. Waliwo eggombolola Bunazi eri Kyaka. Waliwo eggombolola eri waggulu wa Banyankole Kikagati. Waliwo n'eggombolola endala bagiyita Kasunga. Ezo eggombolola zonna bwe ziri ennya Amini yaziwamba. Abaalimu bonna bakubuuzanga kimu wekabiragaani wagamba nga nti nze ndi Mulundi itawo gwe wagwanga ki nti nze ndi Muganda genda wali gw'oli muki ndi mu Tanzania naawe lagaawo. Nze ndi Munyarwanda laga wali. Nze ndi Mukiga genda awo. Kakati Omuganda Omutanzania babatta. Omuganda n'Omutanzania baafa ku mulembe gwa Amini. Kati Amini olwo kintu kifuuse kintu. Bano amawanga amalala gano genjogeddeko go gaawonanga. Kakati abantu abaffe abo we baazikiririra. Abaafrika ne bafika. Naye ku ludda olwaffe Muganda mu Tanzania ye teyawona. Bambi akati awo ebintu omuntu agamba ate n'omukulembeze akimanyi mu bantu bennyini be yajja nabo okuyita Ekikagati Embalala mwe yali minisita wa defense mu kiseera ekyo yajja n'abasajja Batanzania. Nyerere alina ekintu kye yakola. Yagamba mwe Obote Samuel Mugwisa Lulangalanga mwinina abantu bameka? Tulina abasirikale 3,000. Nagamba kakati ekyasinze okutabula Nyerere Amini akantu kano kayawambayo kubanga emailo 17 okuva e Mutukula Eminziro okugenda waggulu Ekikagati nga bekambuka ku map ya Uganda akakola obuto bwe kati otyo kaina mailo 17 bwoti. Muzeyi akantu akali ku map ya Uganda akakola obuto kyogamba bakawamba kuva ku Tanzania. Amini akamba kuva ku Tanzania
initially kali ku Tanzania yakawomba buwambi kali ku Tanzania naye emabegako nga nkuzaayo Suuna Kabaka Suuna oluwulira olugero nti gutufudde Suuna n'abaziba omwaka gwa 1952 Abawalabu baabwe Sudaani Nyerere olwo tanabeerawo waliwo wakabaka Kabaka Suuna yali wano mu Buganda eri waliyo kabaka Katatina Bukulula yali mu Munyambo naye nga akatundu ako kaali dasi ka Buganda kuva dda emabega ku Bassekabaka naye mwana wattu ebintu bizibu abasajja Kabaka wa Bunyoro Kabaka wa Wekalagwe ne Kabaka wa wano Suuna batambula batambuza bigere okugenda Sudaani ne bagoba Abawalabu ne bagobayo nabo ne bagoba n'amafumu ne batambula okuva Sudaani bakomawo wane Uganda kakati batuuka Kabaka wa Bunyoro n'agenda Bunyoro Kabaka ono wa wano najja ne mukwano gwe Suuna Suuna yajja n'omusajja we bwe batuuka e Kakuuto Kabaka n'alwala Owekalagwe kati bw'alwala olaba mwalwalira alwalidde mu kitundu okuva e Mutukula okutuuka egindi ekyaka matwale ga Buganda mayiro ziri 17 obugazi buno okujjako 17 kyekino obuwanvu koolaba akambuka naye bwogera bwoti mayiro 17 kuva e Kakuuto tuuka ekyaka Kabaka n'alwala bw'alwala Kabaka tibaali tebasobola kumutambuza nga mulwadde n'afa kati bw'afa abasajja Banyambo ne bagamba bannaabwe eri ti Kabaka afudde bagamba mumuleete Suuna n'agamba Abaganda nti mwetike enjula eno mugitwalewa mu Lubiri Lubiri eri Mitala k'Abaganda Musaaga bwe tutwala emirambo omulambo guno enjole eno titujja kudda bajja kutuwamba olaba ekyatwaza Buganda akatundu ako mu butuufu Amini yali akalwanira ffe abaana abazaale baayo kaali ka Buganda netulemu okalwanira Buganda yali mutuufu Amini yali mutuufu okalwanira naye okulwana kwe yakozesa maanyi Okay, muzee yawe nyini bwe njagala tuve ku mulembe gwa Amini tule president ya Dakao yali Obotetu wakati Amini ono avaako atya era Obote ayingira wati mu ndogo okubiri Obotetu olweluliko olutalo olw'Abatanzania lwe bajja butereevu mundu ku mundu Obote yabalese Museveni agambye Obote Amini agambye Nyerere ti oli musajja mukulu naye singa obadde muwala yadde oli mukulu nandikuwasiza nga naye omulaga nti nkusinga obuyinza kakati Nyerere kyava agamba Obote agamba Amini ti embwa ebogola teruma mu mwezi ogwokuna nja kujja nkufumbire Christmas Pasika yali January 12 Obote Nyerere n'asitula abasajja n'abaleeta Mutukula awo tewaddawo olutalo lulala lwonna awo tuyingira olutalo lw'Obote Obote agenda Obote akomawo kati olwo mpaka kwani ajja ne Yoweri
ya Museveni. Obote ono mu basajja byalwana nabo Museveni yalimu. Yalimu. Museveni yali mujasi w'Obote. Yali mujasi w'Obote, yali Minister of Defence. Kiza ku mulembe gwa Obote. Obote tunga wamba Amini. Museveni yali Minister of Defence. Yalimu. Ye mzee. Tugende maaso. Kakati. Minister of Defence yafuluma Mbalala. Bano bayita Mutukula, bano ne bayita Mbalala, makuba abiri gokka. Mpaka ne batuuka wano ekisubi wano. Batuukawo ku Lwakubiri mu mwezi ogwokuna. Nnaku z'omwezi zaali 12. Wano ne batuuka wano ne basalawo ekisubi Entebbe ne bamusalako. Bayingidde amatwale g'Entebbe balumba State House. Bano Sam Gundi muganda w'Obote waali oyita Ojoko. Samuel Mugwisa waali yali musajja wa Metiana. Baziri olala abo baziri olala bamala kulaba nga Obote adduse. Oyita Okero, oyita Ojoko. Kakati olaba okulonda bwe tugenda okulonda wano. Obote akomawo, Obote ajja wano ku mulundi ogwokubiri. Paulo Muwanga yali Minister. Paulo Muwanga balina oyita Ojoko. Minister of Defence, Minister of Gundi ya akakiiko ka Military Commissioner ke kalondesa Obote ku mulundi ogwokubiri. Omukulembeze ono Yoweri alyoke agambe nti bwe mba siwangudde tujja kulwana. Addamu ogw'okulwana ate yekka nga yeeyawudde ku Batanzania. Kati awo Museveni ng'agenda olulwana wano nga ajjako Obote. Yali agenda akulwanyisa bamaze okulonda. Bamaze okulonda. Lwanyisa kati Obote. Kati balonda akalulu ako kali Museveni n'Obote nga bazze kalulu ke kamu. Obote n'awangula Museveni. Obote yalina abasajja, yawangula Museveni, yawangula Semwogerere. Kawanga Semwogerere. Paulo Kawanga Semwogerere yaliwo. Obote yaliwo. Yoweri yaliwo. Kati abo bonna baali bameka? Basatu. Kati bonna abasatu abo bajjira ku kalulu naye bwe baamala okukwata Paulo Muwanga yalina Military Commissioner. Military Commissioner ye yatwala obuyinza nga Abatanzania batadde tife tugenze tubakwasiza ekyammwe. Bakikwasa Paulo Muwanga. Paulo Muwanga bamuzaala Kamengo. Yali ya Military Commissioner mu kiseera ekyo nga yali n'oyita Ojoko. Be baali bananyini buyinza. Olwo Semwogerere naye ye ali ku mukulondebwa ng'okwesimbawo. Era DP n'ewangulwa. Gundi President Museveni n'agwa. Obote n'awangama. Wawangama mulundi ogwokubiri. Olwo kwe kudda ku Obote ogwokubiri. Kakati bano oyita Ojoko, Baziri olala, Tito Okero, abo bonna baali balwanyisa wakati wa Obote ng'akyaliwo. Paulo Muwanga Military Commissioner abivuddeko. Obote alina buyinza bwe n'abasajja be. Kati baali balwanagana bokka bano bokka ab'engulu. Baziri olala abwagala. Oyita Ojoko abwagala. Tito Okero abwagala. Baziri olala yaliwo. Abo bonna baaliwo. Ekiwendo ekyo kyonna
kyaliwo kirwanyira naye nga omukulembeze ono kati aliwo naye nga waali naye alwana ali mu nsiko alwana n'abasajja be bano abalala bakadogo kati bakadogo Yoweri bw'amala okuwangula oba otadduse bano bonna badduse kati omusajja nga gwe baleeta ddala ayajja omuntu gwe yali tamanyi bulungi nti ye gundi jajja wattu yamalawo omwezi Binaisa yali Kenya bano balwanagana Binaisa taliiwo kati Binaisa bwe bajjawo oyita Ojoko ono Binaisa yagamba oyita Ojoko nga amaze okufuuka pulezidenti n'amufuula ambassador e Nigeria ko oyita Ojoko ozanyira kwani omufuula ambassador awo Binaisa okugenda kwekwo Binaisa naye n'avaako kati soko tumenyera omuzeeyi nga tobanyonyodde nnyo nga tutonyonyodde nnyo okuva ku tutandika ne Obote 1 tudde ku mulembe gwa Obote 1 tudde ku mulembe gwani Amini wava okuddako ani awo Amini bwava okuddako Obote 2 kati Obote 2 wava okuddako omukulembeze ekyawo waliwo omusajja waffe Professor Lule yamalawo omwezi gumu Lule n'atufugamu omwezi gumu kati Lule avaako niwajja Binaisa n'alinnya ku ntebe Binaisa avaawo kuddako ani awo niwabaako Binaisa niwajja Bazilio Olala oyo afugira bbanga kiralira myezi bw'avaawo kwaddako ani awo muzeeyi Tito Okero Lutwa oyo tumuwulira akali mukambwe mukko naye n'afugawo bbanga tono nnyo naye n'afugawo bbanga tono n'agenda bw'avaako kuddako Museveni ajjako Tito Okero Lutwa lwaki ate tulya nti ate Obote twasawundinga nnyo singa bano abala mu myezi egyo nedda sebo Obote nkunyonde Obote yagibwako Lutwa Tito Okero Lutwa abo bonna bajja mu wiiki bbiri enfuge mwezi gumu ebiri naye nga omunono ajja bamutwala maanyi basirikale bamutwala kaguddeyo naye Obote mutakulimba nti Paul ono mukulembeze aliwo nti yajjawo Obote yajjawo Lutwa Tito Okero Lutwa okay muzeeyi tunyumize ku waliwo Bazilio Olala yali ku Lutwa era naye yali ayagala kweyungako naye ebintu ne bitamugendera bulungi muzeeyi kati omuntu ayagala okumanya Museveni ono olutalo luno lusinga balutya biki ebyalu byogala nti mu lutalo lwa Museveni bino nabirabako naye nsaba tebidda biki kubanga okutemula abantu ebikolo by'obukambwe bimalako mu lutalo sebo okutemula abantu ennyo kwakuma ku Obote 2 bwe baamala okuggyako bano abasajja balutwe baamala okuggyako Obote okutemula abantu kwakendeera lwansonga bano bakadogo baaliwo abo booli abaziikanga abantu nga gundi yali afulumye emukono nona yali afulumye egindi ekyagwe baaliwo nga balwana n'Obote n'okufa ennyo abantu awo abantu akasiriikirira ako n'osimba entaana
niwegezaako nibakusuula nibakunzikamu nga bamaze okukuba akakumbi bakwambule nibakwambula esaati n'empale n'ogwa mu kinnya ate ekinnya gwokyesimidde nibateekako ettaka. Abo baaliwo ku Obote alwanagana ne Bakadogo, Museveni ali Mbalala ali eyo waggulu, ate bano wanne waffe waaliwo mwerabidde omusajja yaliwo ayatutte ennyo, waliwo ayatutte abo ennyo Muganda naye lwakuba nwambudde mu mutwe, naye abo bonna abo balwanagana nga Museveni ali tanaba kujja eno. Awo nyini mulabe waffe omulungi wenjagala tuwumbewumbe programu yaffe eno, tujja kudda wano tukole emboozi tugimaleyo bulungi n'akaseera kano kiriza tuwumbirewumbire awo wenyini tulabagane wiiki eddako.